Inze sirina gwe mpagira. Sina gwe mpagira mpagira dembe. Mpagira na kirungi. Saga nze nsumba abana bannopo. Nsumba abana ba muzeyi. Nsumba abana ba NRM. Kati lwaki mbanzira side. Bali president agenda kufana naye agenda kufa mu fire akyewonyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ideko mu jaketi yange no kasitanja mbala mu manya kati bugu muri tandisi. Era sijina ko buzibu kuba siri musamize. Omusamize no na Ngambe omusamize tali ambizi. Tebakoligana na mbizi. Bali mayinte bali abyennyanja byokebye byomunnyanja. Kati ate ne byennyanja nabe tebabirya. Naye ate ebyennyanja biriko ki? Anti tomanyi mukasa w'ennyanja. Baba balya mukama waabwe. Baba balya baana ba mukama waabwe, baana ba Ssaalongo Ndawula. Obata bali abyennyanja. Ensonga bayite bali abyennyanja. Bayita bwe njagala kujja waneno nga nsomesa ku myoyo. Nga nsomesa ku ngenda kusomesa ku myoyo egyo kuba mukama yajimbikulira olw'ensonga. Seba lwaki njisiriikirira. Nga kujja kwa neno tukole programu buli muntu atye. Ojja kuteesa abantu. Abamu balowooza nti Pastor Kango anti waliwo yangamba nti mu kusookera ddala nali nfunyeko okwolesebwa okw'omusumba omwasomesa ennyo ku mizimu wane waffe Uganda. Kati ne ŋŋamba bwe nafuna okwolesebwa ku ye omusajja oyo ne mupinga n'omunyoomamu ne mupinga ne ŋŋamba kubanga mukama yali alaga nti ate enjiri yagivuddeko nnyo ate asomesezza nnyo biki biri. Kati ne mupinga mukko ne ntandika okumwogera kati mukama n'aŋŋamba nze nyina enkolegana yange n'omusajja oyo era enkolegana nyina n'omusajja oyo ayina awantu oyanviirako wali wamu yayeetika kyatasobola kwetikka mu kwetikka kyatasobola kwetikka n'anafuwa n'awambibwa mu lugendo naye akyalina abantu bangi bayamba. N'omusonyiwa ne muvaako saamusonyiwa ate nze asonyiwa namuvaako muvi namwesonyiwa. Omanyi okusonyiwa n'okwesonyiwa byanjawulo. N'omwesonyiwa. Kati awo ne ntandika okukola ku binkwatako naye mukama bwe nali mu kkomera this time around omanyi mukama yantwala mu kkomera nga alina byayagala nambuleyo ndabeyo nga ebintu ebyenjawulo kati nga abantu bebasiba mu makomera ne bamusomesa school fees gavumenti njagala kwebaza gavumenti ya Uganda wansi w'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. Bagenda okumpisamu eggaali olw'ekyo naye njagala kwebaza olw'omulimu omulundi gwewokola. Abantu bagenda mu makomera ne babasiba ne basoma ne batikkirwa n'okutikkirwa naye era tosalamu onemesa goli opposition nkimanyi nze siri opposition nze ndi wa side na side kati maze okwebazaako mukama wange ngenda kwogera ku point eruma Bannayuganda esobola okuyambako Bannayuganda nti omuntu wabeera nga akoze omusango kankubuli ekifo kyewakola ekyasinga okubeera ekikambwe ennyo ekozi si yakikola ekomera by the way Museveni yalisangawo apa prison eruzira kati yalisangawo kati ekomera eryo kali nti yalisangawo waliwo ebyali bigenda bikolebwamu naye agenza alitereeza mu ngeri ye afubye ennyo nga bw'asobola olitereeza naye nanti omujjuzo mungi anti wewendagala kuba wembeera ng'endayo ng'ate gonninnyamu kati oyinza n'okunkubya embiggo nembivaako olaba wendeka nga nkubye naye nga sigize nga baganda bange bano aba opposition ate nga mbalese mu bbanga nga bagamba Pastor Kanga atulyamu olukwe. Nze siriamu muzeeyi waffe lukwe kubanga ye mukulembeze atufuga newankubadde nga mugamba mwamulonda awangula si yatufuga si yalina siru y'obukulembeze stamp si yagirina n'entebe si yatuulayo ekyo tulina okikkiriza gwe mugamba gwe mwalonda kati ono atuulayo tulina omuwa ekitiibwa kubanga bayibuli etuwa amagezi okugondera abakulembeze kati mukumuwa amagezi nga tumusabira wekibeera nga sikituufu agende yes naye nga kwagala kwa Katonda nga sikwagala kwammwe kubamu abantu mugenda kusobola nga bakasalamu mukasalemu mukatambuze batumanye nze njaba wa full interview eri ku channel yaffe oba kirabe ekintu ekyo kati nze kyenjagala okwebaza kiri bwe kiti lwaki nebaza Museveni
atujjirawo abakozi b'ebikolobero kubanga nze we natuuka eyo abakozi b'ebikolobero gye bali abaddala gye bali n'abantu be basiba nga tebaliyo gye bali kati awo nsabira amakomera go gabaddewo okuviira ddala ku mirembe gy'aba Yesu katuleke kuva ku musajja mulemerako nti ate atusiba nanti obuzibu olwe mamaaza nga akusiba obuzibu obuliwo omujjuzo mungi ate si buli aliyo ti alina omusango kakati awo wensabira gavumenti yaffe okuyita nga mbasaba kubanga ye muzeeyi atuwuliriza nnyo by the way ate muzeeyi talina nnyo buzibu n'aba social media kyemwagalako lwa nsonga nasebo newomukwatamu bamuwalampye nnyo nga tabakwatako kati naye omanyi lwaki kiri bwe kityo kubanga ategeera abantu nti tulina ebitunyigiriza naye akiraba nti waliwo wavuga neyetomeramuko nanti era waliwo byonna bitomera todduka sisobola naye kati kiriwo ekiti asomesa abantu ku gundi eyo mu makomera ne basoma ate ne bamala ne babasiba ebbanga eddene so twagala okusaba gavumenti yaffe nti wembeera nga musalidde abakozi b'ebikolobero emisango mukkirize nti omuntu akyuka webeera nga yakola omusango tomusiba life in prison musibeeyoko ebbanga erisaanidde naye nasangayo abantu abasibwa emyaka 10 myaka 45 emyaka 2 emyaka meka mubasibeyo ekintu ekisaanidde kati ekyomusomesereza mu kkomera addeko ebweru akisomeseeko abalala naye tagenda kuvaayo ng'amaze kufa ate kati abasomyeyo biki byabasomeseza babigenda gasa bitya eggwanga awo wembasabira bakama bange nti bambireka tusomese eggwanga nga ate waliwo ekintu ekyannuma era muzeeyi bambi mbadde nkusaba ogenda ogabeeko ne ku padoni ku basibe abali mu makomera asonyiire ku basibe bananga abantu bakyuka taata abantu bakyuka asonyiireyo ddala bawerako akendezeeko ku mujjuzo abaana kuva 2018 eyo abakampeyini bano nanti 2018 abakampeyini bano ebyaddala gye bali nabo bangi ate ne bana nze bamanyiko batono naye nga bo gye bali nabalaba nenjogerako nabo era lwakuba nti ffe tulina busobozi butuuka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu tetulina busobozi butuuka wa mukulembeze w'eggwanga naye nyina ekintu kyenaligambye omukulembeze w'eggwanga nekibeerako nekyo kimuyambako ate era nyina kyenaligambe Kyagulanyi Ssentamu nekibaako nekyimuyambako saabantu nga ffe mutulaba netuleka naye nga ate tulina obubaka bwe tusobola okuleetawo nga busobola okukyusaamu mu ggwanga lyaffe n'okutugasa n'okutwongerako so oyagala afuuka muwabuzi wa mukulembeze of course we are the government ffe tuli gavumenti oba okitegeera abantu yeffe gavumenti kakati naffe tumanyi ebintu bye twetaaga okutukiikirira tuba ku gurawundi n'okusinga ggwe kati nze oŋŋamba okukiikirira abapangisa bebagoba mayumba nkiikirira bali kubanga bangobyemu emirundi n'emirundi kati singa olaba bino ebyabaneno bano balonda ne balya ssente zaffe ne bateebakako konvoyi ezo ne balya ssente zaffe yali badde akozesayoko ku bantu abali mu ngeri yange abo kiba kijja kukola amakulu so nze ekyo si kyenjagala naye kyenjagala kubanga nze senyigira mu byabufuzi naye kyenjagala njagala agezeeko okukitunulamu ekyo akirabe nti abantu abali mu kkomera beetaaga okusibibwa ebbanga ettonotono n'abalamuzi bamaama muli bazadde era njagala bategeezaako ku nsi y'omwoyo ensi gye bayita ey'obusibe abantu bangi nnyo abasibiddwa mu byenfuna omuntu n'asibibwa mu bulwadde n'osibibwa mu bulwadde bwa sukaali mu bulwadde bwa pulesa nga gwe obulwadde tebuva mu njuyo n'obeera mu bulamu bwo bw'otambuliramu nga abantu bo bafa beetuga abantu bo bafa za akisidenti kika kya busibe ne bannyabo ne basebo musiba abantu physically naye nabwe musobola okusibwa spiritually kakati njagala okubasaba abalamuzi nti leka tubeere n'emitima egy'obuntu newankubadde ng'omusango ogwo olaba munene tuleke kweteekako kiri kya bwakatonda tukole ekyo ekintu ekisaanidde okukolebwa abaana b'abantu ekyobuzadde so tubeeko n'okusonyiwa tukolenga ekintu bambi nga kisaana baganda bange bampuliriza tukole ekintu nga kisaana nga kisobola okugasa eggwanga nga kisobola okugasa abantu baffe abaliddawo nga naawe kenyininyini akola omuzimu ogwo ogw'okusala emisango kubanga nze nabeera mukomera nga bayita bakatonda
Katonda omusibe yamanyi Katonda ali omu abasinga obungi bamanyi Katonda ali omu mulamuzi kubanga esawa yonna akatyemula naye gwe just ogenda kikola ogenda otule mu Land Cruiser yo ogende naye abaana b'omuzzukulu wo ajja funa ku kintu ekyo. Katonda wange ye mulamuzi yekka yantaasa mwene embeera bo bati bagamba nti kubanga kati lulinze nabeerangayo nga bagamba ngenze kusinkana Katonda olwo olunaku lwagenze mu kkooti okuwoza omusango. So ekintu ekyo mututte muyina control muyina party nene gye mututte mbasaba bambi mugirowoozeemu ng'abantu. Ogamba kiki walaba mu upper prison eyo? Abantu basoma ne babasiba kati bye basomye ne batasobola kujja bisomesa abantu. Ne batajja kujja bikola. So mubaleke mubaweemu kakabanga olabanga omuntu abaddeyoko bannange emyaka 7 myaka 10 minimum kankubuulire minimum omuntu w'emyaka 2 n'okutegeera batakyategeera bulungi. Amaze myaka 2 mukomera. Nze nabasangayo mbamanyi. Waliyo era muzeeyi abambi mbadde nkusaba ekyo kirowoozeeko nnyo. Waliwo abantu nga yakaddiwa mukadde nga ayina waneeno bino afukira mu bino ebipiira naye nga tebamuta n'okutambula tatambula ali kagaali naye tebamuta siganye emisango yakola munene kati ani abamuyambako mirimu gya prison sente y'omusolo weerabikira bagabula abantu nga tebali basaanye bagabula mmere nga bali badde bweru nga beekolera sente so tubasaba ekyo kintu bambi mukikoleko kati ngamba abakadde abali eyo mu prison ani abayambako kati ngeno olaba omukadde abaasana kukwatirako babeera n'abayambi by the way anti kati waliwo zibayita pate kati oba toyagala kuvuga gali kutwala makomera gali maaga bonaabona wenyigira mu kuyamba mu kkomera ebintu ebyekikanga ekyo ate ne prison eyo nnungi nti abantu bayo balispectinga yawo kuwapa prison mu prison zonna badamu empisa walimuko ku mpisa ezirimu actually omuntu okugenda okukolako obulumbaganyi nga prison omusirikale omutendeke okugenda okukolako obulumbaganyi oba olina okubanga omulumbaganyi obanga olumbaganyi omuntu omulala owagundu wa prison omusirikale wa prison ye era ndowooza mubalaba basinga balina nnyo empisa bo tebabonyabonya abasibe abasibe bebonyabonya sometimes mukomera so birabane mu firi bebonyabonya abasibe naye abasirikale tebabonyabonya basibe. Okay. Ate bino bye batugamba mbu osimala ku makyembe okozo mutuntu nze nabeerayo tebankubako wadde oluyi nga musirikale yalonkubye noba wegezaamu mu kutoloka anti kati awo ogezezzaako onawe okiraba oba olwanyisa gavumenti era nze wenabeeranga walinga netuulira nti ntuula nti nze omulamuzi tabala ku Katonda wange. Ati ogambye abasibe nga nze natuulanga bwenti nentandika okukiza ebintu bino Mukama Katonda wange Bayibuli eyogera negamba nti osala amazima gano nsaba ogasale enkya nange mbereko ebweru nange mbereko omulamu bwange bwa bulijjo nga neeyagala Mukama sala amazima omwa gwange munnange gulongoose wankubadde wemba nyina bye nayogera ne biyitira nsaasira wemba nyina bye nakola ne biyitira nsaasira era Mukama nansaasira nenkomawo mu ssaala eyo obadde osaba naki ekinziyidde ogamba otunula mu bantu gwe osobola kwetunulamu. Of course. Bwe nali nga bagenda kunkwata ku Sunday nakera nengabo obuyinza nenga nali siri na musango ngira simanyi nti bagenda kunkwata nga teri n'omwe amanyi ntigera nenjirekera abasumba balala nembagamba gwagenda okubeera senior pastor gwe ogenda beera woti ne bwoti sigenda nyina gyendaga siriiwo naye byaddala nga tomanyi olaga naye ate nali bali bakubire ku simu nti bagenda ku nga ate yankubira ate nakoze eki Okera ugaba obuyinza ngabo obuyinza omala obugamba nga ngenda mala ebbanga siriiwo naye njagala muddukanya emirimu gino nga mbadde njiddukanya jabeera nga mbasabira era wenti nalikireka wenamala service wenti bankimanga minister eritaiti naye bambi nze ndi nyuto just impereza abantu ate nze kamba bulieko ekintu kimwe ekirala mwe kimutamanyi nze sirina gwempagira mpagira ddembe mpagira na kirungi saga nze nsumba abaana bannopo nsumba abaana ba muzeeyi nsumba abaana ba NRM kati lwaki mbanzira side yemu bazzeeko eyo ne bakuba campaign mu kanisa yo
ate nze njagalayo campaign mu kanisa. Kansola ba campaign ku bya. Bwoboze mu church mu church ojja kusabirako busabizi. Kye tukola ekyo mugaso nnyo tusobola okubagamba nti bannayo omukulu okuva mu Nuupu waali omukulu okuva mu NRM waali ababuuzizaako mu linnya lya Yesu tuwanike emikono tumusabire. Ne mumuwa ku muzindalo. Temumuwa muzindalo. Wojja mu church muli. Mu lulimi olufunze oboze ngoli president oba minister oba ani oba ani ogenda kufuuka ndiga mu lulimi olwangu tulina okusumba muko ndiga okay obeera awo no fene tukusabira busabizi ate oyogera biki oyagala kugazaawo obuweereza nti ate twakubidde mu campaign tulina okubeera n'omwoyo w'amagezi kyogamba munabyafuzi wajja okubabuuzaako temumuwa muzindalo okubabuuzaako kati Yesu yebaziwe mbabuuzaako mu linnya lya Yesu nze bampita Robert Kyagulanyi Sentamu nze bampita Yoweri Kaguta Museveni. Lwaki era oyo? Aba babiri anti benze bemanyi nga abakulembeze abagenda okube abali ensonga mu ggwanga. Era okuyita mu Kyagulanyi Sentamu gavumenti yaffe erina byekyusizza. Ate okuyita mu Museveni gavumenti yaffe erina bingi byetukoledde. Gali eddembe nga lino lye batuwa ne twasama. Nalabye bye bakwatidde ku Rwanda ba TikToker. Bagenze ne bagamba ekibuga ky'e Rwanda. Nti tebalina bayina bye bayogedde mbu tsimanya tebalina akafo k'okucakaliramu kamu simanye Rwanda eringa biki nga balabise eggwanga ne babakwatirawo ne babasiba naye fumanyi lwaki Uganda yaffe eno tujagala nnyo kubanga etuwa eddembe ne twogera ku bituluma ate babiwulira ne babikyusaamu ne babikolerako n'olw'ensonga eyo njagala kubasaba baganda bange mwenna abampuliriza nti leka tukwate obweyamu bwaffe tubukwase Katonda tumuleka tulwanire 2026 ekyasalawo kye tuba tugenda nakyo. Bible teri obugagga omuganda lwaki mwagala nnyo omuganda agamba nti obugagga obulamu bwe bugagga ate era nga njagala kubalabula n'okubagamba ebigambo bino wamanga nti singa omuntu anayimuka ne yeetantala mu 2026 agenda kukosebwa sayidi ne sayidi owenyalemu agenda kukosebwa n'owa Nuupu agenda kukosebwa. Omuntu singa ayimuka mu 2026 ne udda mu kwepankapanka ogenda kukosebwa. Abantu bagenda kufa. The blood is going to omusayi genda kulabika. Actually I saw the blood. Naye omusayi wagwogera ne naye ngulaba mu 2026 ate era ndaba n'omusayi okugenda okujja nga before 2026 bagamba wanda kati atolaba okimanyi nti no nekiri kye nagambako nti waliwo abakulu abagenda okuyitayo nayo kyasembedde anti tuba mu kwogera mutukoleyo kamera nga saidi yeno neno yeziri batukuleyo kamera esinga kweno n'abantu mmwe services zaffe muzaagala naye temwagala supportinga channel nga channel nene channel nga channel eba yeetaaga obuyambi eba yeetaaga okugisupportingamu naye yeetaaga ekifaananyi teneeyite kati fe abasumba mutu supportinga naye bo ne mutabafaako so muba nabo mubasafeeko sobola okubatuusaako obuweereza tusobole okubatuusaako obuweereza obwo mu linnya erya Yesu. So believers on the Rock Ministries Matugga n'omuzindalo guno gumenya gyenva twetaaga bulapeero bulapeero kitegeeza bwa milioni 2.5 simanyi bulungi bwa milioni 2.5 twabulamuzaako eyo ku kyaki ezo lapeero ekitundu oba zezo lapeero simanyi type oba yeyo naye kabeera kakabokisi bwe kati nga kalimu ka magnet kwoteeka eno munda ogamba bomeka bwa milioni 2.5 jabbeeyi kubanga giri anti katulaba eno sound eyo oyinza okusanga ng'eyitamuko mu guno naye mu buli ate bo sound eyo teyitamu n'olw'ensonga eyo basobola okukikola obabeera nga bayagala twongere ku mutindo gwa channel zaffe tweyongere okuweereza era twebaza bambi abayimirira ne Believers on the Rock Ministries kubanga twatandise okuteekateeka ekuzimba ku kyaki mubuyina ffe ku kyaki tetubuyina obugambo obwo ng'obwebbiri ekitundu nga bwagundi bwaffe bwamawulire tebuterabira nnyo bwa bbeeyi nnyo obwo bwa kyaki jjukira mbu obwo bugenda ku system eri ennene oba bwennyini bwemanyi eno kamera Canon kamera ezikolerako obuzindalo obukolerako microphone zikolerako eza Bluetooth ezitali za waya zino zibaza ennungi ekwata sound nawe nojuulira nga sound nnungi eba ya milioni 2.5
ne tuve eyo tujja byogerako after interview. So njagala okubasaba baganda bange bana Uganda nti leka twebereremu nga tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe nga tukola okwagala kwa Katonda nga wekuli nga tugondera abakulembeze abatutwala ngera nga twenyigira mu creative science. Omanyi mu church wa Koroko tubako n'olunaku lwe tusomesa ebyenfuna, tubako n'olunaku lwe tusomesa obufumbo buddo bonkana mu wiki. Twagala tusomesa ne lesson nno okwata otyo omusajjawo obufumbo. Lwaki tukikola? Lwansonga twagala okujjawo obukubagano mu maka okuleeta eddembe mu nsi kubanga mwoyo mutuukirivu wabeerawo eddembe. Mwoyo mutuukirivu wabeerawo eddembe. So kyaffe kibadde kigenda. Naye Musumba, lwaki abasumba mwefuga bakazi baffe kwegamba bwe musetinga ezo ennaku z'okusiiba? Kakati togaa nti abasumba twefuga wabula gamba abasumba beefuga bakazi bammwe. Abasumba beefuga bakazi bammwe nze nzijjamu. Then wamala okunzijamu nga nkuwa answer. Beefuga beefugika. Omanyi waliwo abakazi abateewa kitiibwa. Kati kankubuulireko omusajja nti abasumba asetinga ennaku z'okusiiba nga teza kubeera mugundi ku kanisa wiiki nga nnamba oba kati kale overnight. Kyogamba mu kusiiba mukwegadanga nedda temuba mukwegadanga naye kwegamba omukazi talina kirala kyasobola kukola waka nati Musumba yagambye tuli mu kisiibo. Nze wange nabagamba ekiro ekino ekigambo nkiddamu abankyawa mu nkyawa banjagala mu njagale. Okusiiba kitegeeza kusiiba mu kusaba, mu kusiiba ne mu kusaba. Okusiiba kitegeeza kwebonereza n'okusaba. Kakati we tubanga tusiiba misana tetusula kiro. Waliwo abasiba dry. Ate yo dry kitegeeza nja jikkiriziganyako n'omusajja wange oba ne mukazi wange tugisiibe. Naye ngamba nti oli mukazi mufumbo ate omusajja akukwatako okyuka simanyi otunula eno mbuze nasiibye awo olimba. Bayibuli egamba nti wamukisa mu ngero 18 wamukisa omukazi omusajja alaba omukazi owokuwasa kubanga afuna okuganja maaso ga Katonda. Kati Mukama afuna agaba okuganja maaso ga Katonda kyekivula wano ku Believers on the Local Ministries tusabira abasajja n'abakazi abatalina maanyi ga kisajja. Nga wangamudde. Kati kirwa kinjagala ko gaya kigambo kiri. By the way kati amanyi g'ekisajja gafuuka ensonga mu Uganda wano. Gasso obufumu bw'abantu. Kati ffe tubasabira ne gaddamu. Ngiki ekitwala amaanyi ago? Bino ebintu bye tulya. Obulamu buno bwe tulivinga mu bufuuse bulamu buzungu nnyo. Kati nze ndawa ku TV oli oluvaayo nti nze ndi musawo mwakozesa ku nkola ey'okwezanyiikiriza. Nendowooza nti okwezanyiikiriza kyokka kitwala amaanyi ago. Ekyo nakyo kireeta kitwala amaanyi ago naye lwaki buli musawo wa ku TV kyavaayo kyatandika nakyo. Akubuulira amazima abantu ekisinga okutta amaanyi g'ekisajja y'emmere gye tulya. Kabuttaako katuwoomera nkaagala nnyo nze emmere etali nsiike sikombako. Naye bimaliza nga bisa amaanyi gafa ag'ekisajja. Naye ate ku Katonda kasobera ng'olina Katonda mu ggwe. Katonda omugamba nti muwaayi Mukama zuukiza ebitundu byange kubanga bifudde. Ne bikola. Wali abawo obujulizi? Bungi nnyo naye kati bwe tububeera mu ofiisi. Tebubeera bwa public. Okujja n'okwerabisa. Naye munnange waliwo ekintu ekikusukkako. N'avaayo n'ayogera. Nyina abantu nga mukaaga. Abazze nga bakyala baabwe nga akantu ke kakola ali ku mukyala we owewaka naye wagenda ewalala nga tekakola nga bamukanika ne mugamba ekintu ky'oba osooka okutegeera tegeera nti Katonda tayagala mugatiko. Bw'omala okitegeera ng'osumuluddwa. Era by the way abayamusiba kati waliwo ate ababasiba ne babasuulawo nga n'emyaka giweze nga 18 naye nga yamusiba nga kantu tekakola kagaana. Kyokka nga yamusuulawo dda ate nga n'okumusuulawo yamusuulawo ati abo benyambira ddala eddagala lisigala likola. Eddagala lisigala likola. Kati awo nze ako kenyambira ddala wenyambira ddala ne mugamba mu linnya erya Yesu kalimuke kakole. Awo we balimba yinawo baweranga mukaaga. We bali already. Nga Mukama abamu abawonyeza abalala bagenda bawona bagenda batereera. Kati
omuntu n'omusanga naga nti nze bannaye nkigezezaako buli gwe nfuna nvumira yeeyo mu kisenge ankubirayo nogamba ne Mukama Katonda abakazi bannange babyogerera mu office abakazi mwetereze abakazi bannange ate abakazi baagala nnyo amasabo twasawula abo kati nga tulinako oli ayitulako empewo y'abamweyana nga tabeegaseeko yereka atyo bamweyana yayagala nnyo naye kati kankubuuleko ekintu kimu gwampuliriza kakubuuleko ekintu kimu gwampuliriza olaba omuntu nze nga kendi nti ndi musumbawo I am also ndi mwana wa muntu sometimes bakitira batya reactinga reactinga nanti oluzungu sirumanyi naye nebaza Mukama kati ndi muntu nsobola okubeera nange n'omuntu gwe neegomba naye kankubuulireko wosiriwaliza omusumba wewegattira n'omusumba byonna byomukola beera muba mufudde bwereere oba ofudde ettogge ndowooza bumala obbikola amagezi genkuwa genda onoonyeko omusumba omulala ajja okukolako deliverance onaatuukayo nokolayo ekintu kyekimu nga mudda mu kuwanvuwanga era onoonya omulala omusawo lwaki bagamba muganga teyeeganga omusawo amateeka g'ebisawo Buganda fe ge twabeerangamu ng'omusawo Muganda teyeegatta ku musawo ku muntu gwazze kujjanjaba mu mateeka agaddala ag'emyoyo ejja gifuga kati ne mweno mu bulokole kiba kibi nnyo okuddira endiga oba omukazi gw'osumba n'omweweekako buno obuwala bw'omukyaki kya muzizo nnyo era Katonda kimunyiiza Katonda kimunyiiza era ebyo byebimu ku bintu Katonda byatalwawo okusasula akuweerawo ansa mu bwangu obw'ekitalo ddala n'akusasulirawo so njagala kubasaba baganda bange abampuliriza nti leka tufokasinge ku kizibu kyo manye ennaku yo oba otuuse mu kyaki manye ennaku yo fokasinga ku kigambo kya Katonda waliwo abantu bannange bali bajooga bamanyiira waliwo no abantu kamanyiro mumanyiro waliwo omwe yaze ku interview yaffe n'agamba nti na commenting mu comment section n'agamba nti naye mulandaga nnyo lwaki temwogera funa peni n'olupapulo wandiika ebyogenda okwogerako kati gwe amanyi byengenda okwogerako oba nze abimanyi waliwo abantu abamu ng'olugezigezi lungi mu nnyumba ya munno nga sebo oyagala oggyemu sebo otegeereremu inagende wa taata wange omuto ankunyumizeeko kati omukulu oyo nze nomutwala nga taata wange omuto naye sinawe muyita mu butuufu bamuyita Kakulu Ronald mwogerako lwa nsonga namuyigirako era mwagala nnyo nayimuyigirako ebintu bingi nnyo n'okumuyigirako okumanya ebirooto kyeki n'okumanya omuntu asobola atya okukola n'abamugaso mwagala nnyo Kakulu Ronald nkwagala nnyo nyini ddala Mukama akumpeera omukisa by that time twali tuwangalira kyanja nga gye tusula naye omwami oyo yaŋŋamba we natuuka ewuwe nze nyina omuzeey gwange nze sikolegana na ttaala kiro era nze ne mu nju yange olaba ekisenge kyange ekyo nkibikka bulungi nnyo wano lwamu nembikirawo ddala enzikiza yennyini n'obumooli nembubikka temuli bumooli anti obumooli bwe buno obwamadirisa mbubikira ddala sikolegana na bitangaala kiro ensi yange y'omwoyo tataganyizibwa era kiro nnyo okusinga nnyo ndaba kiro mukizikiza Mukama wantwalirawo nambikulira ku ebyo byonna kati lwaki ekintu ekyo kiriwo ekyo kati natuuka ewowe musajja ne mugamba nze omanyi nze sagala ttaala n'agamba this is my house wano wange ne mugamba Mukama wange nze wange mu kisenge sagala mu ttaala nga this is my house amataala gange gasula gaaka ekyo kituyigiriza kigwawuliriza nze omanyi obulamu bwange bwentambulidde mu bulamu bwakuyiga nga ensi enjigiriza wotuukanga mu nju y'omuntu kati oli kweno kyano yaffe gwobeera nga mutuufu yegambye twogerako oba olusi tobyagala nze ŋŋamba wali badde ogenda bugenzi ku vidiyo endala ekusanyusa essimu yiyo naye kati ekikutwala muli ogambe nti akasajja ako kasiru kakola bwe kati kyekivola abantu abamu wanudde nja kolimirayo omuntu omu abantu abamu bafune essomo omanyi abantu abamu bino byange ate byo byanjawulo nze amafuta genjagala okubeera nago Eriya Katonda yamutuma
okuyimiriza abaali bagenda okusamira abaali bagenda okulagulwa mu bakatonda basema Beruzabbe erinnya lizibu nnyo lya Bayibuli kati oyo kabaka Mowabu yali atumye bagenda okulagula naye Elisa yatta abantu emirundi esatu emirundi ena yatta abantu 5 mu mirundi ena. Lwaki kubanga bali bavujemedde okwagala kwa Katonda. Kati ekikolimo ekyo nange nsobola kikolimira omuntu yemu oyo akulebeesa nakumanyira temwenkanankana takumanyi akusanze ku media esimu yiyo etomanyi na kyenda yisemu kujja waneeno esimu yiyo kisabu gwenda ugende ku video endala nereka kukola ki kuda wato ojolongo agenda nayo bamali yaki genda mali yakibo ebikuzimba tobuyagala anti waliwo abantu abamu lero nyize ati buli nako nyino nyiga muko lwansonga abantu abamu nze nagamba okunyiga nzo okufuna okubeera n'obuvunanyizibwa obusevinga rent omanyi kye nakola n'okugulayo kaploti omanyi kye nakola landlord waswa yangoba mu nnyumba ewa Kiso nga ne mukazi wange olubuto lukulu nnyo waswa nakwata ebintu byaffe n'abikanyuga wabweru nakwata kimu n'abikanyuga wabweru okuva kulo nafuna amagezi insavinga rent mu budde olwa ennyumba yange ya nyumba ya beimu naye nkubuulira amazima ga Katonda nsavinga rent mu budde okusinga ekira kyonna at least Syria naye nga rent ye mu savings. Lwaki waliwo ebintu ebigenda okuvaako nga tebigenda kumalaga kuvaako wabula nga bigenda kuvaako olw'embeera eyo gy'oyiseemu. Waliwo Yesu mu kitabo kya Yokaana 11 olunyiriro olwokuna Bayibuli eyogera Yesu ne bamutumiza nga Yokaana nga mulwadde nnyo ani ono yali omulwadde Lazaro nga alwadde nnyo nga ali bubi ne batumira Yesu n'abagamba obulwadde bw'oyo si bwakufa wabula obulwadde bwakulaba kitiibwa kya Katonda abantu balabe ekitiibwa kya Katonda. Ki message ki Katonda mwoyo mutuuki oba Yesu gyali ayogerako eri abantu yali ala nti ekyo kiteekeddwa okubaawo wabeere walaba ategeere nti Katonda asobola okuzuukiza omuntu era Lazaro n'afa Katonda namuzuukiza. So waliwo embeera ezenga ng'ekuyisitamu ng'ekutwalaganya ndabika ndo nnyingidde mu kyaki ate abantu tebabyagala naye ebigambo bye mbagamba kera mu kyaki bye bibeerayo ku looka eno gye mbayita okujja tubibuulira nnyo embeera ekutuukako ng'erina okukunyigiriza esobole okubeerako n'obulamu bwekusindiikiriza bwekutendekeramu omuganda wakugambira tenyindo oginyigiriza nnyo ogireetebbwa gundi abantu abawulira ennyindo enyigirizibwa nnyo ejaleetebbwa leero otabuse baako n'ekyokola okuterezaamuko oba oyambale kooti oteme obulenga atagenderedde musomba nga tumaliriza. Omanyi waliwo ensi ezisupportinga ababuze abakolobero kati nga balumbuye kati osobola okubeera nawe nokola ngalumbuye nogera ne wekweka eyo ati eno bayinza okubanja kati genda wekweka eyo beera eyo bulanga atagendere kodi kyambale mu linnya erya Yesu. Musumba nga tumaliriza n'ekibuuzo ekinsiiye ebbanga tulabye amakanisa mangi mizikiti ani bonna balwanisa omuntu ogwo omu abalokole mulwanisa Setaani abakatuliki balwanisa Setaani abaorthodoxi bakristaayo baprotestant bani basiraamu balwanisa Setaani. Lwaki mwena mulwanisa omuntu oyo omu ate ye talina kanisa n'emu tomanyi masabo amasabo zekanisa ze ekanisa kitegeeza sabo era ekanisa sabiro era nze kyekivulaba waneeno kati wetuba tuzze mu Luganda nezijako akagambo kanisa ngenda bagamba mujje mu tusabiro oba mu ssabo tusabe sabiro era bayibawe loko tulina believe era abantu bangi abatuusewo ndowooza ne bagenda nga balaba tetuwaliiko ffe tetuddawo tukuweweete oze kusaba Mukama mugambe ensonga zo oyagala nze mugambe kiki esimanyi wemba nga takumbikulidde nga sibitegedde byoyagala ne wambikulira agenda kumbikulirako bubiri nti ate yakuloga nazaalawo oba mujjawo kati wamala okubimbi ebyo wabeera nga byambikulidde nga ate gweoyagala n'omwami akomewo atandika okwagala kati oyagala nze mbigambe ntya bukye ekivula ffe etuuka mu Rooko ssaawa 3 ku makya tuba tutuuse nga tusaba mu nnimi nga tusaba ng'omwoyo akkanga ekisa kya Katonda kikola
nze mbeera wali ku commandinga tokowa yimuse eddoboozi lyosaba kati gwe gyolindira nzije nkusabireko kwateko nkusindike ngusobole n'okusula toli menti kugwa sibikola n'olwensonga eyo Setaani alabika abasinga amaanyi y'omu mwenna muri era kituufu nnyo Setaani tomuyita mwangu Setaani is the material from heaven lumu Yesu yakoza statement egamba nendaba Setaani ng'ava waggulu n'okumasamasa Setaani amasamasa n'okumasamasa musumba siibula so baganda bange abatulaba njagala okubasaba nti mwebale nnyo kutwagala munkubireko ku namba yange 0779 bisatu 10 mu Luganda enkalubiriza 779 300 41 2 Pastor Kango enjoga byiri nsindikira ku WhatsApp eri ku WhatsApp tunyumyemu mulinye lya Yesu mukama wabeerako ne kyayogera akyogere mujje ku Roko ku Believers on the Roko Ministry Matugga tunyumyemu tusabeko ffe nawe tumala okusabako by the way counseling yabwerere tumala okusabako tugenda mu counseling mu office yange ne tunyumyamu muntu ku muntu waliwo ebigambo byensobola okulaba ku gwe nga sobola bikugambira mu church naye nga webeera nga tuli mu office nsobola okugamba bulungi byonna nga weetaaga obimanya kakati naye maliriza nga mbasaba nti nga mbagamba nti mweteeketeekere ensonga zino zembagambyeko mulime emmere kubanga ekibambulira kigenda kugwa essaawa yonna ekibambulira kigenda kujja essaawa yonna bigambo bya mwami Kango enjoga byeri okuva e Matugga tubyogedde babiri bwatyo n'ebigambo bye anesibyeko nnyo tubyogedde babiri naye nze Stone M okuva ku Yugi Now ate nga nsaba nkujjukize gwe wenna akalango by the way n'obulango bwennyini tubushutinga ate tubukolera ddala okitegeera ayina emboozi efaanaganako bweti oba emboozi endala yonna tukubiriza n'emboozi ziri ku kyano kuno genda maaso okuziraba kubuuzaako ate nga ye wabyabufuzi nga tatya miggo affe tetulina buzibu n'abayimbi by the way kyova maaso awo obadde ogamba tetuteera kujja ku Sunday interview z'abazimbi tugenda tandika zita tugenda tandika okukola interview ku bayimbi abo webatyo kitegeera tugenda tandika bakyalirako fo buli omu ayina story tumuwa platform okitegeera kati nanga we ngambira abasobola okwogera okunsingako bajje abenyale mutubaniriza mu linnya lya Yesu mwe tusooka okwaniriza kubanga mwe bakama baffe sawa zino abanno tubaniriza n'ebibiina ebirala naye mpoga nayo mwagala omwaniriza nze tewali gwe tusosola fo buli omu tumuwa platform by the way naye abenyale mubongamba wadde nya magezi abanno nesiba wako magezi aba opposition nesiba wako magezi saba no Paula aba opposition enamba yaffe eri ku screen yoko ono mwami Kango mumuleke tukwagala nnyo ate omulundi omulala amina wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera ng'ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise